Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwo tutunuulira eddagala lyo liyitibwa bwangu bwangu. Oyo ayitibwa bwangu bwangu akadde ako kamera nnyo mu luggya oba emabbali w'olubalaza. Subira mu kalaba nnyo, kayamba ku baana abo balemeddwa okutambulira mu budde. Osobola okubeera n'omwana oyo omuto okutambula ne kumusumbuwa, okwavula ne kumusumbuwa, okuyimirira ne kumutawaanya. Tunuulira nnyo eddagala liyitibwa bwangu bwangu akadde ako kakulu nnyo. Omwana agenda kutereera, agenda kutambula mu bwangu, agenda kwavula mu bwangu. Bwangu bwangu ddagala eryo ddungi nnyo ku nsonga eyo. Okola otya? Beera ng'okanoonya, kamera nnyo mu luggya kanoonye. Bw'omala obufuna bulungi nnyo, nkusaba obwozeeko bulungi butereere, n'oluvannyuma buyengere mu ngalo, buyengere mu ngalo. Bw'oba osobodde osobola okufuna gwe tuyita omuzigo omuganda. Funa omuzigo omuganda omutuufu, kamikisinge mu muzigo omuganda, kanyigirenyigiremu, kamikisinge mu muzigo ogwo omuganda, naye kafune nga kawerako. N'oluvannyuma ebyo byonyizenyize byoyenza obulungi, beera ng'obisiiga omwana oyo mu magulu, bisiige mu nnyingo z'omwana. Kutandikira ddala mu kiwato, siiga mu kiwato, okiire wansi mu magulu ne ku bugere wansi yonna. Omwana musiige eddagala lye agenda kutandika okutambula, agenda kutandika okwavula. Olw'ensonga nti bwangu bwangu bw'omugattamu omuzigo omuganda bigenda kuyamba ku nsonga eyo y'omwana aluddewo okwavula oba aluddewo okutambula. Beera ng'okozesa eddagala eryo limusiige, lisiige mu magulu naddala mu nnyingo omwo, okutandikira mu kiwato paka wansi ku bugere. Keera ku makya obeere ng'okikola, wamu n'ekawungeezi obeere ng'okikola. Omwana we agenda kuteera bulungi nnyo. Bwangu bwangu ayambira ddala abaana abo abalemeddwa okutambula oba okwavula oba okuyimirira. Beera ng'okozesa bwangu bwangu, agenda kuyamba ku nsonga eyo. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.